boss katoleza bana bameka mukazi tabalirwa nzaalo bisi abasajja mukazi tabalirwa nzaalo nenga ye fresh kid ne banne bali bana fresh wabera ku TV nga ina interview otula nolaba nawe alulinga nkyali ne Kampala natulanga ne ndaba naye kati mukyalo sinaba kugifuna TV mukyalo batumulengira tuli ne Maama Fresh Kid abasinga mbadde mukyaludde okumulaba era nga nzize ngoberya comments ezenjawulo nga mumwebuuza Maama Fresh Kid nga tukyamulaba Fresh Daddy gwe tulaba Fresh Kid gwe tulaba naddala wali ku nsonga z'okusomero wali we twali nga omukulu aweebwa bwa prefect kale nno buli Munnayuganda gye yali amwagala n'abeera ng'essanyu yali yeebugaana ne mu mbeera nti kati Fresh Kid bwe mumulaba engeri gy'ayogeramu oluzungu lwe abantu ndaba ng'essanyu lingi nnyo ku social media so y'embeera y'emu tuli ba mukisa tetubadde nnyo ku programu ya Maama Fresh Kid kwogera naye Katonda yabikoze bwe tumusanzeeko ng'ali n'omutabani Maama Fresh Kid ogamba otya yendisewo gamba otya sewo obulamu bugamba butya obulamu bulungi mpozi mmwe tubadde tukyaludde okukulaba bigenda bitya eweekweseewa bitambula bulungi obeera weeyo gye weekwekemu mbeera Luweero gy'obeera ekibuga oyitamu nnaku na nnaku mbadde nzize kulaba ku baana kuba omuwala mulwadde n'okulaba ku Fresh nga tanadda ku ssomero kubanga ku mikolo gye egy'oku ssomero nali nzijja enkuba n'etonnya nakoma mukubo engeri gye mbeera ewala ate nga bintu bya ssaawa nagenda okumaliriza nga obudde bunkutte nakoma mukubo n'enzirayo ne sisobola kati kwe kujja mulabeko olwaleero kati nno sooka weebalize ddala abayizi bagambe nti saasobola lwankuba naye ndi musanyufu mwalonda Fresh abayizi b'essomero mwenna mbeebaza mikwano gya Fresh Kid mwebale muwagira kuyitamu saasobola kujja kubeebaliza ku ssomero obudde bwankwata engeri gye mbeera olugendo olunene naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nengatako okwebaza abafaani ba Fresh bonna mu Uganda n'ebweru mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala mwana era temujjanga okwo ate tetulirekera beebaza mwebale nnyo muwagira ne mu COVID mwonna ne mubanga mukyamwagala mwebalire ddala bambi kumwagala nammwe mwennyini naffe tubeerawo mpolampola maye omusajja waffe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala weebale kukuza mwana mwebale kunsabira ono ogwolina omutwe wa myezi bbanga ki no myezi 3 bambi mukulike olwaleero ffenna tubadde tuno bulijjo tumanyi nti gwe ne taata w'omwana temukyasobola kusinkana wantu wonna ffe twasimba okulya amawulire gali agaddaali era ffe nkyewuunyiza nannyo basanga nga muli mwenna ebyo kale byaliwo naye era byamala ne biggwa kubanga era abaana basigala babe baana ba taata alina osigala gwe maama so mukwatagana ku nsonga z'abaana era wabaawo ekiguddewo ku baana akiŋŋamba oliwe yalwadde omulala programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuwulirira genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu olwaleero omwana ono byali Fresh Kid buli lukya ne tumwewuunya abijjawa naye bamamba bano bamanya ensonga tuyinza oba ffe twewuunya nga gwe teweewuunya lwaki omwana wo byali kitone kyakabiba wa Katonda nange nkyewuunya bwewuunya
kubanga okuva obuto bwe mwana mujagujagu nga newe twali tubeera we namuzaalira abantu nga bamwewuunya nnyo ebintu bye yakolanga bamwewuunyanga nnyo. Waliyo jjajjaawe bamuyita Muzeyi Ssenyonga, era tumuyita jjajja Ssenyonjo. Bamwagalanga nnyo kuva obuto. Mwana batandikira okutambula, ebintu byakolanga byonna byewuunyisa bwewuunyisa. So olabanga ali mu nnyongeza, agenda ayongeramu bwongezi. Owulira otya nga maama ku kyali leero? Mba mpulira essanyu lingi. Era nga maama ne bamutwala mu ssomero ery'abaana b'abazungu ab'abagagga ate n'amaakinga nabo. Nange ekyo nkyebaliza Katonda kuba nali sikisuubira. Mpozi katoliza abaana bameka? Mukazi tabalirwa nzaalo. Bisi abasajja. Mukazi tabalirwa nzaalo. Naye nga ye fresh kid ne banne bali bana. So kati nene ewapya gy'oli mu bulamu bwo obulala naye ensonga zitambula. Naye nga tebabeera bombeera yonna gye weesanga nga waliwo enkuubagano wakati wa gy'oli n'ewali abaana b'abakulu. Wabadde tewannabaawo nkuubagano nnyo z'amaanyi. Omanyi nti oli mukyala musanyufu bulungi. Onyiiga. Onyiiga. Mama Pato onyiiga. Wabaawo ekikunyiiziza lwaki oba tonyiiga. Naye ng'olwawo. Kisinziira. Olwawo okunyiiga. Naye nga bitambula eyo kati biki by'obeerako eyo, biki by'okola eyo? Neri mbeera mu kyalo, mbeera waka wange. Nga weerimira? Kumbi ku nkumbi. So ffe abamu babadde bakwebuuza. Simanyi abantu bateraavu bagijjawo ate eyiyo gwe atali muyimbi. Nga gyendi. Nkwali kabaga kulaba maama wa muyimbi. Naye nga mbeerayo. Mpozi nga fresh wasabye obuyambi. Era abawagizi be bambi temumusuulirira. Tusaba era mumukwatireko nga bulijjo. Music wagende mu maaso. Kubanga kati akwasaganya bibiri okusoma ne music. Ate nga kati bw'abanga asoma obudde aba alina butono bwa music. Naye nga wasabye obuyambi bambi abawagizi be bamwewagire. Bamuyambeko asobola okupromotinga music we. Kiki oyinza okusaba eri abantu gwe nga maama w'omwana alabikira mu kamera okuva mu myaka emito ate era ng'akyalabikiramu? Era nga w'oyogedde kituufu nnyo. Kyensaba abazadde bannange ng'era bw'omanyi nti omwana omuto aba muto. Bw'abanga alina oba empisa embi z'akoze bamusonyirangayo ate n'okumubuulirira. Bansaba nga omwana aba alina kyasobezza ne bamubuulirira. Kuba nze ne gye mbadde nga mbeera n'abaana bange ne oba omusanze mu kkubo ng'alina ekikyamu mba njagala eri enkuza ey'edda omukubemu ojja ombuulire. Kakati n'ekyo wekiri omunnyonnyola ekikyamu ky'akoze n'omuwabula n'omugamba okyusangamu Ssenyonjo kino tekiba bwe kiti. Oyinamu otuuka ne weeraliikirira okuba nti omwana we ye kuva buto akulidde mu kamera? Mbadde sinnaba kukyeraliikiriramu. Era nkyebaliza Katonda kubanga badde bamukuzizza kuva we yatandika. Ne management gye yatandikiramu era nayo njebaza. Nabo beebale bakola kye baakola kuba be bamufudde kyali. Byali ddaala kale. Toyinza kwerabira ddaala lyokoze eki. Ye manager Francis yamuleeta ne bakwatagana ne 14K. Badman Records bo bakyaliwo. Lego gye yakolera ennyimba. Wetutunya Oscar Mwambaza akyaliwo. Awo ne wajjawo MC Events, Small Kiwali. Kale gwe gaba bonna gwe beebazizza. Beebazijja ba DJ Shiru. Ba DJ be Uganda. Bonna obalaba. Balego. Kambuze fresh wabeera ku TV nga alina interview. Otuula n'olaba naawe. Alulinga nkyali ne Kampala natulanga ne ndaba. Naye kati mukyalo sinnaba kugifuna TV. Mukyalo batumulengera.
naye luli nga ntuula ne mulaba. Nga teri akusegula osaba ne kacyayina omu. Naawe era okimanyi. Ku TV biki byakola ne bikunyumira ng'omuzadde? Yayogeranga bulungi nga bamubuuzizza. Waliwo n'olunaku lwe bamuwa amawulire n'agasoma bulungi nga ga Luganda. Bamuwa olupapula lw'amawulire n'asoma nga tatamwettamu ne ŋŋamba ng'amanyi osoma Oluganda. Twogeremu ku mbeera gy'ensanze wano. Abantu nga bwe mbuuza Maama Paatu baali bamanyi nti mwayawula. Kale buli omu ali mu famire ye naye nga bamanyi nti musobola nakuliraana wadde. Ekyo kituufu kale nga bafaani baffe okuva emabega ababadde batufolowinga nga twakatandika n'embeera eyaliwo awo kale mu nkaayana nga bwe zaali awo. Naye nga bw'omanyi omuzadde era asigala muzadde, twasigala nga tukwatagana olwa famire n'abaana baffe be tuyina. Ate obutabalaga kifaananyi kibi kubanga kyolaga omwana ate kyatwala. Naye ajja tuuka akikola ate nga azimbye amaka gage. Naye ate bw'omugirayo ekifaananyi kino nti embeera eri kale yaliwo ne twasigala nga tuli muntu omu era ng'abazadde tutereeza buli kimu nga bwe kiteekwa okuba. Era nkakasa bafaani bonna n'abantu abalala bali eyo nti tukwatagana bulungi era buli kimu kitambula bulungi. Ensonga z'omuyimbi wammwe tukyazikwasaganya bulungi ne mami we. Mpozi n'abalala bonna kalowoozo ke nnyinza obbawa bw'obanga olina omuntu nga waliwo embeera kale yabagwamuuko bw'eti ey'okugiragiramu ne mutagalamu awo, musigale nga muli sitede, temubeera na mbeera kale yampalana kubanga musigale nga mukwatagana bulungi. Naddala nga muyina abaana. Lwaki owala n'omuntu ate nga muyina famire, muyina abaana, kati abaana ate kiki oba obalagaawo? Yes. Obujja mu baagalana oba baali babaddeko abaagalana busaana tandikira bwera bukomawa? Kadde mwako obujja wakati w'abaagalana oba baliko abaagalana busaana tandikira bwera bukomewa? Okay, obujja obw'abantu abaliko abaagalana busaana kale kyennyinza okugamba mwawe bwe bulina otandikira like bw'abeera nga oyina amakaago n'oli ayina amakaage nga mwaliko abaagalana, musobola osigala nga mukwatagana naye nga omukyalo oli tasobola nnyo okuyingirira byeno like wafuna amakaaga go n'obulandinga amaka amalala ne mukyala wo mulala g'ofunye, naye nadda eri n'afuna omwami we mu makaage. Kati awo kye mutalina kyeyalinga osobola okulaba nti omuntu gwe wali oyina yali wabbugumu nnyo nga muzibuzibu, omugamba tujja kumiitinga nga Samu yatotuukanga waka. Era naawe bw'oba nga omunoonya nga waliwo kye muyina omumaliriza toyingirira nnyo kale byamakaage. Bwe bujja bw'otegeeza nti okuyingira mu maka g'oli naye okuyingira agago muyina okubaako we mukoma naye ne musigala nga mukyatambulira wamu. Kyensobodde okunnyonnyolako kwako. Kati bano abapya babeera bazze mu bulamu bwaffe. Abapya babeera bazze mu bulamu bwaffe ewange oba ewooli gy'aba yagenda. Nabo baba balina okweyisa obulungi lwa nsonga. Ono gw'obeera oyina mukadde kano tasobola kumanya, aba alina okuwa respect kw'oli eyavaawo, okumanya nti nno embeera gye mwalimu n'oli, emyaka gye mwamala n'oli ne bye mwatuukako byonna ateekwa okubiwa respect, n'aleka ate okuyisaamu oli amaaso eyagenda. Ate n'oli yennyini gye yalaga kwegamba bwe kityo kirina obalansingira. Yes. Tosobola kunyooma muntu n'ogamba oyo biki oba yaleeta omuntu mubi nnyo bwe bityo. Otera okwesanga ng'olina ebbuba. Ebbuba teri muntu atalina bbuba, naawe olina ebbuba lujjawo oli awo. Buli muntu waali aba n'ebbuba mu mutima gwe. Like kati nga embeera y'amasimu muyinza okuba nga mwayawukana n'omuntu n'omukubira essimu awo. Kati bw'omukubira essimu eyo n'evugira awo ng'eri gy'abeera yagenda batudde awo n'omwami we bali mirembe gyabwe oba balya mmere, gwe n'okuba essimu oli kimukakatako okuwuliramu
akasajja ku mutima lwa nsonga agamba lwaki omuntu ono bayawukana ate akyasobola omukubira essimu. Kwegamba ebintu ebimu osobola obireka. Like nange bwe mba nga nina mukyala wange waka nga namuwasa oba nga yaliko ew'omwami omulala, mba sisuubira nti asobola omukubira amasimu naye wagikukubira gikwatira awo mwogerera awo, sobola kiteeka mu mbeera. Naye ate bwe bakukubira n'ogitya, bwe mba nakuwasa nga wava mu bufumbo eri ne bawo nakukubira oba balina ensonga ze baagala omaliriza ez'omwana, n'otyo gikwata awo kiba kibi. Olina okukwata essimu ne mwogera nga ndi awo mpulira. Ya advice ku bantu kale abaali baawukanyeeko, abantu bakyawa fayini bakyawa naye nga balina okukwera bati. Kati kanze balize omuntu goloza yalidirinza atya nalyo obutamufuga. Ebbuba bwe libalize oba olina odikontrolinga kubanga osobola okukolawo kale embeera etali ntuufu. Osobola oteekawo esasage egenda ate okwonoona. Olina okuba nti okulinga mu mutima gwo ebbuba ne litakusinga maanyi kubanga osobola okwonoona. Oba abantu abamu balina amasimu ngaago, mulimu abantu eyo ebbalibbali eyo beesitamanyi abakyalinamu kale empisa embi, asobola okukwata essimu ya munne n'agikuba akayondo n'ajja, asobola okuba bagikubyeko. Kati ebbuba osobola odikontrolinga n'obeera nga osigaza emirembe, ate osobola okuba nti bewa respect buli muntu n'atalingiriza ssimu ya munne. Yes. Kale so twagadde eziraini tuziyiseewo zigatteko mwenna mwenneeyo abaali babaddeko mu mukwano ne babeerawo ebiweta amakoona. Manyi kati tulabira ku muntu aba akirimu ne tufuna ekyokuyiga. Kati awo embeera ndooza layini z'owadde ziyamba Munnayuganda ali eyo. Yes, kubanga gye bali bangi. Yes. Olufuna ekimutabwanya tamanyi ddiiringa nakyo. Tamanyi kudiiringa nakyo nange gyakulingamu mutima gwe. Naye ng'ate tosobola kweteekako stress ku nsonga ng'eyo oba olina okulinga kubanga bino biba byansi. Ate omuntu aba yakutegeera kati gwe osobola okulowooleza omuntu ekintu ekitali kyo n'ogamba bamukubidde essimu ebiki, naye ng'ate bambi n'essimu gye bamukubidde terina manyanga gonna. N'olwekyo abantu babeere bakulinge bagumiikirize kubanga si kirungi kubukuta ate n'oyaayaana ate oli bamukubidde ate oli yazzeeko wano. No, asobola okujja nga ze mu nsonga ndala nnyo naye nga tazze ate kudda ku mukyala we. Kale so sijja kutala nnyo mu nsonga za kkojja. Fresh Daddy tumumanyi kuyimba, tumanyi omwana waffe omuyimbi Fresh Kid. Tusooke tuyiteko kaawo katono nga sinnakuta. Fresh Kid alina oluyimba olupya. Fresh Kid Uganda alina oluyimba olupya lwe bayita Fianani. Luli mu process tugenda duteekayo ndowooza wiiki ejja tugenda bbanga lufuluma lugendeko mu bantu. Mpozi era kale kana akasirisa akabaddewo nga omanyi bw'abeera ku ssomero wabaawo embeera endala. Bw'aba mu ssomero ng'obudde bwa ssomero wabaawo embeera awo nga akasirise we kali awo naye nga ye Fresh Kid akyalina ebyokubawa bingi nga nammwe gye mukomye okuba nti mumuwagidde okuviira ddala mu 2019 ng'atandika paka obudde buno. Ye mwetegefu baweereza ng'eri bw'asoma nga neeno bw'abaweereza music. Pozi era nga bw'omanyi nti kali ke mbanyonyoddemu waliwo kale embeera awo nga bw'omanyi ebya finance yatagalamu katono nnyo. Akasente ka lockdown yabyonoonamu. Joshua kyayimba. Sho ayimba naye nga okusingira ddala ayimba mu holiday. Bwe bubeera budde nga bwasomero kuba kusoma concentratinga mu bitabo. Buli kadde abeera mu bitabo kubanga tosobola kumujja ku sho ate n'ogamba agende ku ssomero oba omutaataaganyiza. Asinga kubeera mu kusoma mu budde obw'essomero. Kati wano mu ka holiday wadde holiday nyimpi wayimbayimba n'afunayo ku shows n'ayimba like mu weekend awo. Era tukyatambulira ku nkola eri gye baatulambikamu okusobola omugayidinga obulungi akule nga byonna byonna bibalansinga. Era nammwe tubeebaza Kafton Music mubaddewo nnyo okuviira ddala emabega eri nga musukuma mpola mpola. Tukyali nammwe mpaka omulenzi lw'anaatuuka emyaka 18 mu ndongo nga muli naye paka ku mbaga ye obaolyawo nga Mukama ataddewo obulamu. Agenda kukkiriza tugendera ku mbaga ya Fresh Kid. So waliwo embeera bye twagala okulaba nti Omunnayuganda ali eyo mu bbanga lino Fresh Kid kati lye bamulabidde asobola okubaako kyamugattako
directly kuba tubimanya abakusomero music alina otambula alina okola video ennungi ate buli bwakola ne music alina okukula okuva ku mutendera guno neyeyongera ku mutendera oguddako bawe ennamba z'essimu alina muholire muno omuntu ayinza n'okuba alina enkoko ya fresh kid gy'alina oluma alumako naye ng'anoonya waagimutera talaba bawe ennamba z'essimu. Mpozi mu buwombeefu obw'amaanyi bafaani baffe mwenna mwenna gye muli mu mawanga gonna ne mu Uganda wano wonna ennamba z'essimu kw'oyinza okuyisa ky'osobola okumuyambako okwongera okupushinga endongoye MTN eri 0772 887 4712 mobile money number ya MTN eri 0772 87 4712 kyonna ky'otaddeko kiba kijja mutuukako bulungi. Eya Airtel mobile money eri 0758 670 907 0758 670 907 kyonna ekyolinawo osobola kimuteerako ojja kulengera ng'omuziki guli ku top waggulu. Tetusuubira mbeera yonna yonna yakugira kubulankunya kyonna ky'obeera omuyambiddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyekiriwo Smoke? Ndi wano kyekitambula mugana. Ekintu kya Fresh Kid okyakiremezzaako? Fresh Kid mukwano gwange nnyo. Twatandika ffenna era nga tukyali ffenna kyo media. So tulina okiggusa era nga bwekitegera muganda wange. Social media abantu tubebaza okutubeererawo. YouTube, Facebook, kuba following up. Kusinzira nti ebintu abiddamu bupya nga obitegeera. So gwasooka n'owumuzaamu music ono ga kati sawa ya Fresh Kid? No, actually waliwo ekintu ekigamba nti a good idea. So separating her from the past and creating a new beginning. So during the lockdown actually nafuna idea ikola company oba group nga bagiyita Chu Media. Tuli so especially mu bino ebya social media ekitegeere bye tulimu nti running Facebook pages siza abayimbi bokka companies n'abantu abalala ekitegeera. So idea nagifuna mu lockdown nti abantu bali nnyo online nensalawo nkikozese apart from music nga nso gufula omulimu oba ekitegeera. Naye nga music nkyamulimu nnyo. Actually I have a song with Fresh Kid. It's coming on my EP. Yeah, Rabadaba, a lot of artists benkozeeko nabo. Yeah, kwe bali ku EP yang bagita Church Boy. Anytime again bejja sawa yona. Yeah, nenga for now brand Fresh Kid uliro inawo ojagala ebere. Actually cause nga gambe mukwano gwange. Kiwa kinuma mulaba ngate social media takikuba ngate we yandikikubye nga muyambyeko kitegeera. Yeah, so ngabera ne Fresh Kid I think soko tusharingire koko. Kiba kitya kiki gwe ekyenjawulo ky'omulabamu ekisukka naffe kye tulaba eno kuba gobeera naye ku basis ebitali mu stage waka ne mufuna moment naye soko tusharingireko ekintu kye tuyinza okuba nga tetumanyi na ku Fresh Kid nga gwe kimanyi. What I know about Fresh Kid is blessed first of all. Kuba Uganda yonna Katonda olondayo omwana omubwati namufuula superstar. Ali blessed muntu ayagalwa mulimu abantu abamu nga muzibu kitegeera. Naye is a loving boy, is a loving ovudde ku bino nti superstar. Naye ali antisocial ayogera n'abantu. Talina mbeera yonna, is a good boy. Yeah man. So tumanyi kimu is a good boy. I think era kyekimu naffe public sofa kye twakalaba. Mulenzi muto abamukuzizza bulungi empisa weeziri. I think ekyo nange nkiinako obujulizi. Tugenda kuba nga tukoma wano baganda baffe family ya Fresh family mugirabye bonna bonna nga bali wa mutusobode kwa tusharinga kokko nabo moment tulabe ate ekitambula side eyo ate mu mbeera yemu n'okwongera okugamba nti supporting Fresh Kid ono kuba ye at least tumulabye okuva ku lunaku olusooka ng'omwana n'atonderawo bato banne emirimu kuba olwaleero toyinza kwogera baana bato bayimba mu Uganda n'otayogera ku Fresh Kid kubanga ye ensonga lwaki abaana bato bonna bayimba. So mu mbeera bwetyo ndowooza yengera kisobola okubanga tuyimirira naye ne tumwebaza ne tumusupportinga kuba okubeerawo kwe kugenda kubeezaawo ebitone ebirala bingi nnyo nnyo nnyo. Nyina ekintu kimu kyesitajjako makwebaza Fresh Kid. Fresh Kid we yali tannajja mu industry waliwo abayimbi bangi abaali tebamanyi kuddamu bibuuzo ku TV oba mu interviews
kino nkyogedde ku basis ya analysis gye nnyina oba kye nalaba. Abayimbi abamu si bonna naye abamu ng'atuuka nga bwe bamubuuza ekibuuzo munnange kiyinza okubeerawo ne kitabuka butabusobola oluusi n'avaako na buvi, naye olaba nti Fresh Kid bwe yajja yaleetawo essuula empya ng'ekimulemerera agamba ati kibuuza manager. So trend nejja, abantu kyatasobola kuddamu ekyakyesonyiwa ne bagenda ku kirala. Kale kugamba obulamu ne bugenda mu maaso wakati mu kunyigirizibwa ne mu kusanyuka. Naye era nga ebyokulabikira mu bino ebitangawaaza kamera nako ne kugenda mu maaso. So yoyo Fresh Kid twogere kituleke ki nze lujja Katonda batukumire ate paka tunaddamu okukwatagana. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi tovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.